Omwaka guweze gumu Bukya mubaka wa Nakawa West Honorable Ssenyonyi alondebwa ku kifo kyakulira oludda olwabula gavumenti mu Paalamenti nga ofiisi eno yagiyingira ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogwa January omwaka oguwedde. When I took office on 9th January 2024, I reminded Parliament of my duty, which is to keep the government in check, as provided for in our Constitution, Article 82A, Section 6A and B of the Administration of Parliament Act and Rule 14 of our Rules of Procedure. So it's now been a year of keeping the government in check together with my colleagues on the shadow cabinet. Wabula Honorable Ssenyonyi agamba nti bukyayingira ofiisi eno ebintu tebimutambulidde bulungi nga zasanga okusoomozebwa okw'enjawulo wakati ng'addukanya emirimu gye ng'agamba nti bangi abazze bamulwanyisa naye baamusanga mugumu nga lwazi era ng'emirimu agitambuza kinnawadda. It's been a tough year, but I thank God I am a tough man and we are a tough team as colleagues working together. As you saw, I was fought from the word go by many people, but I stood my ground because I had work to do together with colleagues, those here and those not here. Mu kusoomozebwa kwe yasanga nga yakayingira Paalamenti be bakozi be yasangamu okugibwamu nga ne bwe yagezaako okwekubira enduulu baamusuubiza nti baakumuleetera abalala wabula yakanda kubalinda nga tebalabikako nga kino nakyo kirina engeri gye kitaataaganyizzaamu entambuza y'emirimu gye. Contracts of staff that we had with us here came to a close and they were not renewed. I asked why. They said it's a new system because that wasn't the practice previously. And so we did not have staff to operate with. They said we shall get for you some from other departments within Parliament. But of course the nuances of the office of the Leader of the Opposition are a little bit different. So it's been a tough fight, but we kept moving. Mu bimu byakoze ne banne bwe baddukanya nabo ofiisi kwe kubagembalirira ng'oludda oluwabula gavumenti n'ategeeza nti wadde nga gavumenti egitunulira kyamulinga salambwa lya nsenke kikulu nnyo okulaga bannayuganda ekituufu ekirina okukolebwa. Ssenyonyi yeemulugunyiza ne ku ky'obutamuyita mu ntuula z'obukiiko bwa Paalamenti bw'alina okutuulako nga memba ng'agamba nti awandiikidde sipiika wa Paalamenti Anta Aneta Among okumujjukiza nti naye memba ku kakiiko aka Paalamenti aka Parliamentary Commission nga kano sipiika Anta Aneta Among ye ssentebe wa. Several raised concerns about commission meetings, parliamentary commission meetings. I've been in office for a year. There has been numerous parliamentary commission meetings, which commission I am a member of, but I have not attended even one parliamentary commission meeting. It's absurd, but we keep operating this way. Yesterday, there was another meeting of the parliamentary commission interfacing with the Legal and Parliamentary Affairs Committee. Again, I was not informed about this meeting. I was not invited, as should be. And I kept wondering, why? So this morning, I have written to the Speaker of Parliament, who is the chairperson of the Parliamentary Committee, Parliamentary Commission, reminding her of her duties and obligations, reminding her, just in case she forgets, that I'm actually a full member of the Commission within the law. Wabula agamba nti ensonga lwaki bamukugira okwetaba mu ntuula z'obukiiko buno yakizuula nti abazituulamu babaako ne bye baba bakukusa nga tebaagala abimanye nga zze ensonga eno agyogera wabula ne watabaawo kikolebwa. I have raised severally. Of course, the reason I believe they keep keeping me out of these parliamentary commission meetings is because there's so many financial dealings therein that are improper. I've raised concerns about this publicly and told you some of the goings on therein that are illegal and wrong. And so they know when I'm present, I'm going to object to some of these things. I guess that's why they keep meeting even without me. Ssenyonyi okulondebwa mu ofiisi yakulira oludda olwabula gavumenti mu Paalamenti yadda mu bigere bye yali mu kifo ekyo Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba ng'ono mu kiseera kino Kamishona wa Paalamenti era nga ye mubaka wa Nnyendo Mukungwe ekiri mu disitulikiti ey'e Masaka. Zanet Namatovu ku Lwa KSTV Agale.